Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga otugoberera nga bulijjo anjagala kubanga nkuwaate amawulire goteeka okubanga omanya waliwo okwekalakaasa okugenda okubanga kugenda maaso mu kikuubo ate nga si mu kikuubo wokka wabula okusinziira kuba suubuzi ba traders abakolera emirimu gyabwe mu kikuubo n'ebizimbe ebirala eby'amaanyi mu kibuga Kampala. Bakedde ennaku zino zonna babadde bali mu kwekunga, babadde bali mu kwetegeka nga bagamba teri kuddamu kuggulawo dduuka paka ng'ensonga zetutadde ku mmeeza zigonjoddwa. Nsonga ki? Waliwo omusolo baguyita IFRIS. Omusolo ogwo kigambo kiri IFRIS, Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System. System eno ndowooza URA yaleeta system eno mu kaweefube ow'okuyambako okusobola okubeera nga bakozesa jjukira amaduuka gano gawa omusolo. Kati omusolo ogwo URA okusobola okwanguyiza engeri gyesobola okubanga ekuŋŋaanyamu ssente ezo n'okumanya ebikwata ku bantu bano, ssente ze bayingiza, ssente ze bafulumya, receipts ze bakola. Ndowooza nga wulira e-invoicing, okubeera nga bakola receipt mu ngeri eri digital era byakujjuza na byuma bwe bityo bitambula. Kati IFRIS eno oba Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System yaleese obuzibu mu bantu b'omu kikuubo n'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala. Era omusolo gulabika nga gubaleeze era embeera wetwogerera nga si ya bulijjo. Gavumenti eno yaleeta system eno oba okugezaako okudigitalizinga enkola eno ey'okubanga bajjako abantu information ku mirimu gyabwe oba ku maduuka gaabwe. URA yaintroducinga e-receipting o e-invoicing nga bwe nkikugambye okugezaako okwongeza oba okulinnyisa omutindo gw'enkolagana yaabwe n'engeri y'okulwanyisaamu kyoyinza okuyita fraud, aba abantu okubeera nga balimbalimba emisolo, balimba income zaabwe, balimba ssente engeri gye bazisaasaanya oba gye bayingizaamu, kuligezaako okubuzaabuza URA bwesobola okubanga ekuŋŋaanya omusolo okuva ku bantu bano. Kati abasuubuzi abakolera mu kikuubo, abakolera mu bitongole oba mu bibiina abeegattira mu bibiina eby'enjawulo bavuddeyo emirundi gyonna nga bagamba nedda tetugenda kukkiriza sisitimu eno. Ebbanga lyetugezezaako okukozesa sisitimu eno ekituufu kiri nti sisitimu etubba okusinziira ku bo bwe batyo bwe bagamba. Ninawo n'akatambi ke ngendo bakuwa beekuŋŋaanyiza beekozeemu omulimu era nga sinaba kubanga ngende eyo njagala nkutegeeze okwekalakaasa kuno kugenda kubeerawo olunaku lwa Mande ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokuna omwaka 2024. Leero ziri ennaku z'omwezi 6 lunaku lwa 6, enkya lwa Sande ennaku z'omwezi 7 lunaku lwa Sande. Ku Mande ng'ennaku z'omwezi 8 2024 bano bakkiriza era bakisizza kimu bagamba tetugenda kuddamu kubeera nga tukkiriza URA okubeera nga etuteekako embeera eno era beekunze bagamba nti bagenda kwekandagga, bagenda kwekalakaasa naye okwekalakaasa kwabwe kwa butaggulawo mateeka. Kansooke mbakuwe nkuwa olutambi luno oluwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli weebale kubanga okyatugoberera nga bw'olaba olutambi luno atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Amawulire gano gabeere nga gakutuukako, ensonga zonna zino obeere nga tozimisinga. Soko owuliriza abasuubuzi kye bagamba n'okwekalakaasa engeri gye bakutegeseemu, engeri gye bagenda okuleka nga amaduuka bagaggadde awatali kulaba muntu yenna agenda kubanga ggulawo ekikuubo kyonna n'ekibuga kyonna n'eweeru w'ekibuga kuba bakowodde n'ab'embaale n'ebibuga ebirala. Nze ekibuuzo kye mbuuza tubadde omusolo nga gusolozebwa bannamagye, tetuli basuubuzi, tetuli bannabyabufuzi, tetulina gwe tulwana naye. Omusolo gubeera gwa muntu kuteesaganya naye. Kyokoze bwoti ofunye bwoti kwagalako bwekiti ne muteesa sijja kisobola oba naakisobola. Kubadde ng'omusolo guŋŋaanyizibwa bannamagye, enforcement yaki mu basuubuzi. Omuntu afulumiza lisiiti ya miliyoni 1 otegeera nojja n'omukuba fayini ya miliyoni 9 n'agamba ko banye mu nnyini tagakoze n'omugamba nti omuwadde periodi ya nnaku 3 asasule alemedde osasula emitwalo 5 ate ojja omukubye fayini ya miliyoni 9 oba okyamwagala okukolera obwakolera oba afulume. Basema ne banyaba abantu bali maduuka amakoti balina bye batunda, basema ne banyaba tulyawo tuli sitaaka ate omuntu omulala tafugika. So ne basema tugamba nti ne kino ekyokulera ebintu mu kilogulaamu kitubeemu tulina kubeera nga tutambula ku values, ate values zigaze ekiibwe zimanyibwe omusuubuzi, zimanyibwe pirizanti, zimanyibwe yennyini ofiisa agenda okunsabako n'omuntu omulala yenna. Ensonga endala y'ensonga gye bayita eya 18%
balandira baffe gye baleese nga bo bali mu kulwana n'emisolo gyabwe gye baali balina okwesasulira bagezaako okuba nga bagisindika mu ffe ate nga kiba balina okugisasula tutadde powerent waabwe nga tuli ku ndagaano gye bagamba nti vat inclusive so si vat exclusive. Vat inclusive bwe nkuwa sente zo boyina okulwana n'ensonga z'eby'emisolo gyonna naye kati bataddeko olukongo olw'okuba bambye emisolo okumala ebbanga ddene kati babatubamya bagamba kubata naffe 18% bagiteeka ku ffe. Ekirala expenses zitususeeko naffe ate tetukola mu nnansi talina buddukiro bwonna ng'omusuubuzi era nga tukola bannayuganda mwenna. Basabo ne bannyabo abandaba nze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association Futa. Kumande na kuzomwe zijja kuba 8 kakasa nti buli muntu yenna kano kaseera otegeere nti tugenda kugula amaduuka agala nze wange wano wajja kuba wagale tugenda kugulawo ensonga ifulisi sasaanidde kola mu buduuka buno bwaffe obwabaavu. Ekyokubiri values twetaaga tutegeere value entuufu ku musolo buli muntu zalina okuba nga asasula. Ekyokusatu zalina okuba nga sente zetulina okusasula mulina ozitegeera nti konteyina ye nga tobwetuuka wano erina kuba nga esasula sente bweziti eyajiri bwetuukaana erina kuba nga esasula sente bweziti. Kano ke kaseera abagagga bonna baveeyo beegaana 18% gye bagamba abagagga nti abaava tebalina okusasula ate nga mu sente zibadde zibasasulwa badde kubaako ne sente za baati n'ebirala mingi nnyo double taxation emisolo emiyitirivu nga temeno n'esasula emisolo 13 baati w'olutatadde n'abantu babadde baagala okuteeka ku baati ate nga tebali bigebo gegendako bakubira omulanga nti nga 8 omugula amaduuka agala nange eryange lijja kubalidde. Endema mukisa ndi musuubuzi era nsuubula ngoye tulina bye tukooye tuteeseza emirundi giwera n'abarevenyu ekimala kimala ekintu kyangu nnyo twagala kuba omusolo eggwanga lyaffe lyagala twagala kuba omusolo tetujendangako naye abarevenyu batunyigiriza batugobera kasoma abakulu bonna babudde wano n'obuuza ensonga ekyo ensonga ezinjogera nsenjera naziga ekigambo kino nga 8 ekimala kimala tugalwa amaduuka omwana muwala wange yalina peyi babanga emirimu yesoma digiri yabula n'agenda najja wano n'akwekutukukwaliko kampuni yamukwano waliko obulugulu bandi obugeo busosendaiga simanyi bakutakuloma najeyo abatudde eri mumaaso kaseera balina emundu saabireyina babamuliza nebamugamba leta n'abakazi bannange ebintu byamukwano nenyinina nange ebintu byali abisobola naye neyinyizeeko omukyala nebadde ebimu tekimanyi kuzokoifulisi omwana ogenomwana owange bali nebamuteeka emitwala Godfrey Chairman wa Kata ate Vice President Futa. Twagala okwebaza bannaffe abakasiita nga nabo batwegasseeko ennaku z'omwezi 8. Mwawulidde Mr. Musoke bwe yabadde ku CBS n'agamba olukiiko lwabwe ennaku z'omwezi 16 baalugyeyo balabye nga si kyangu kyakwekalakaasa ng'ate waliwo abagenda okwekalakaasa nga 8. So abasuubuzi baffe n'abakasiita bakonfaaminze ng'ennaku z'omwezi 8 batwegasseeko nga Futa tugenda kwekalakaasiza wamu. So tubasaba bw'owulira nga oli mugonvugonvumuuko ne mu kibuga tojja kubanga ng'ennaku z'omwezi 8 tutandika okwenunula. Nze John Kabanda ndi musajja musuubuzi wa Ngatto era nkolera ku kizimbe kya BBC Gaza. Basuubuzi bannange mwenna okwetoloola eggwanga mbakubira omulanga muve mu bintu by'okuliisa ebijanjaala empiso. Mwami Museveni bwe yali agenda mu nsiko teyagambako nti ekya Krismasi oba Yidi wabula yazukka buzukusi kumakya n'agenda n'alwana otwogera ye pulezidenti wa Uganda. Byebimu ku bintu bye tulina okukoppa ennaku z'omwezi nga 8 ekigenda maaso mu kimanyi kano kaseera basuubuzi bannange bonna bonna ennaku z'omwezi nga 8 tugeragalawo ekikuubo oba enfuizi ngamba abali e Kayunga abali e Jjinja abali e Mbale mwenna mugalewo kitulya.
bwe biti ebigambo nga bwobiwulidde basuubuzi ba mu kikuubo bataddewo embeera bagamba tetugenda kukkiriza mbeera eno kubeera ng'egenda mu maaso era byonna byonna tujja kuba nga tubikuwa. Nkugambye biriyo olunaku lwa Mande ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyininyini ogwokuna omwaka 2024 ojja kuba obifuna wano ku Redison TV bw'onaaba ng'osazeewo okugoberera omukutu guno atanaba kuba ng'osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe bino byonna oleme kubeera ng'obimisinga.